Kati abakazi abajja abeevumya nti ovuma mujjawo. Wuuyo. Ebibi bisiŋŋaŋana. Obwenzi obw'ekika kyonna wallahi bubi. Naye ate obuteekamu bbulooka ate kinene nnyo. Obuteekamu bbulooka kinene nnyo. Ayinza okukuleetera ekintu ekinaakuzikiriza. Otumye bbulooka aleeta omunyama. Oli mu Loogi. Omunyama gwe baleeseko wenna weetadde. Bbulooka gamba ndi wano tuyingira jangu nze neetegese dda. Kati bagamba luumu bweti onaakonkona omugamba ggulawo buguzi. Agenda okuggulawo bwati okugwako ate nno obuzibu bwe buli abasinga bamanyi okujja ekiro ne bajjako n'ettaala. Olaba maama watetegeeza mutabani we mwe mugira mulyankuza wallahi ojja kulya by'otaasobola. Level abakazi kwe batadde obwenzi mu arcade wa hakaza kubanga tebeetundira ku street Serena luddawa ebyo birabisa kati ebintu online. Kati agamba atya? Kakati abeera n'abantu kati bwalabanga tafunye ssente aludde kati afuna customer badde customer namugamba wa ekiri kitya ngosi kyakulaba nagamba byankwatamu nagamba nze mbadde njagala nagamba akasente sina namugamba igabadde asatu nja kuwera 15 namugamba najo sije namugamba kale nja kuwola olwo mukazi nja kukola ki nja kukola kati omusajja ayinza kanagamba ndina mulade sina maanyi namugamba nja kujambye ekole. Bawan wanji bawano sebo njogerera wano yakamba aja kujambye nja kujambye ensinga ewe gwawo bye bizibu ebyo byolaba ense gwawo bye bizibu ojje wegendereze buli arcade ey'omu kibuga waggulu kuliko Loogi. Arcade ezisinga obungi Loogi ezo baani abazigendamu eziri waggulu ezo baani abazigojjo kyebuuzi baani bantu ate bisolo olabyeka ente mu arcade oba embuzi abo b'enkoko abakyala bammwe okumanya zambi zibu ye muntu ng'ebyamaguzi bye abiguza abantu ate naddayo nabyewaka wetulaga oba oli awo nga maama mutaka otumye bbulooka aleeta omunyama oli mu Loogi omunyama gwe baleeseko wenna weetadde bbulooka gamba ndi wano tuyingira jangu nze neetegese dda. Kati bagamba luumu bweti onaakonkona omugamba ggulawo buguzi agenda okuggulawo bwati okugwako ate nno obuzibu bwe buli abasinga bamanyi okujja ekiro ne bajjako n'ettaala. Olaba maama watetegeeza mutabani we mwe mugira mulyankuza wallahi ojja kulya by'otaasobola. Mwe mugira mulyankuza mugira mulyankuza nandi mbabuulidde awo tulaga mwe mugira mulyankuza ogenda kulya by'otaasobole. Mwe mugira mulyankuza gwogira olyankuza bajjako amataala bajjeko ettaala mugamba gwe yingira ogira bwati ng'amubaka kuba bbulooka ye tamanya atamanya abooluganda bonna tabamanya amanyi maamawo bbulooka tamanyi maamawo maama naye asamba gwa nsimbi ajjeko ettaala omukazi ayingidde olugire bwati omwambudde temweraba naye awo agenda okulira eddoboozi
andi gwe kulyankuza buli woli obubi ekyennyanja oliramu amagumba agenda okulira eddobo sokoleke agenda okulira bwati ettaala nga nnyina mugira mulyankuza kati awo wetulaga gira boti nga mwannyoko gira boti nga mwannyoko bloka tamanya banyoko tata abamanyi mama wakuzala tamumanyi kakati ate kyova olaba n'ebyo ebintu si kirungi kuteeka mu babbuloka ebyo ebintu kubanga ajja kukuleetera ate okola ekinene wadde kiri haramu tekikkirizibwa kiri prohibited naye kale yeenonyeza asinga kubanga ebibi bisiŋŋaŋana buloka ate kukuleetera maama we kinene sekatereza ku muzindaalo abantu bawulire ebibi bisiŋŋaŋana obwenzi obw'ekika kyonna wallahi bubi naye ate obuteeka mu buloka ate kinene nnyo obuteeka mu buloka kinene nnyo ayinza okukuleetera ekintu ekinaakuzikiriza muyinza obutaddamu okufuna mirembe si muyinza temujja kufuddamu kufuna mirembe ye maama aliddamu ati okutunulako buloka nga akuleetedde maama wo akuleetedde maama wo ogenda ogira bati okwejjukanyiza kitegeeza naye asamba ebyo ate birala asamba gwansi ebyo birala kati omanyi kyekitegeeza ekiteezaala tekyala bwe bagamba bwe kiba tekyala ate ku nnyoko kinene kinene wallahi tusaba alla jalla jatutaasi kinene kubanga ebuloka mama otamumanyi yaba mukontakitinga mama mukubira akasimu n'agamba waaye kasitoma wonna wonna waaba wendi mama yebo navudde morning preps kati agenda gira bati ngana ova mu diaspora omuntu nomugamba nti no waaye ndi mu hoteli we ndi wano ndi ku 3 ti buloko li ku 10 buloka nga agamba maama wo tomanyi olirede ndi waliwo omusama nti ye kale musama agamba waayi waliwo ajja kale nekyetaaga ajje kiro ayingire buyingizi anti ate bakebera ayingire buyingizi lumuki era ye kasitamanya ruumu ajja akuba bukubi kubanga bw'anayimirawo kamera kati ayingira buyingizi budde kiro ono abakamubake ebiseera ebisinga yamutegeera nga munaaba astaghfirullah ne wallahi Allah mwaba lyankuza awo nno we mulaga Allah agenda okubateekako akazito ng'oli mu kifuba kya maama wo oli mu kifa kya nnyoko omugira mwendayenda ku baana b'abannammwe ne ku bamama b'abantu Allah agenda okuteekako akazito babuloka ye problem mu kintu kino ate si kyovala nagamba wa buloka wonna ndowooza olaba na wano bwe bakoze amawano wana amawano tegajjawo okujjawo gajjawo lwakubeerawo kwa buloka kubanga ono aba kubanga yeenoonyeza kyakola kibi kinene naye ate yandituuse ku ekyo tayinza ggula nnyina naye olaba obibeera bwa babuloka era tuzeeyo ku kiri olaba babuloka era bo bakolimire asomboola buli kintu akuleetera yakusukuma Allah astaghfir yendo tafaayo yayagala commission we ate ne bw'omugamba wankoze eki kino talina tabamanyi wankoze eki kino sigenda nakusasula nedda ssebo twateesezza sebo oyo omugjamu aba buloka alla kasaakutuusiza ku ssimu nagamba omuntu waaba anoonya omukazi tumugamba bw'omala okutunulira omukazi oyo ntino munnaddiini tunuulira nnyo maama omuntu waaba anoonya omukyala ow'okuwasa bw'omala omuzuula nti omwana omuwala ono takola shiriki asaala tunuulira nnyo maama we totunya nnyo taata Allah bw'abakuwa bonna nga bannaddiini kye kisinga obulungi kubanga
amaka gano gatambulira nnyo ku maama. Maama ye family. Ono head of family naye si afuga ewaka. Anti kati afuluma ssaawa baada subwe n'agenda n'ayiiya. Adda kiro ng'akooye. Abaana abalabako katono bayisinganya buyisinganya. Waliwo abazadde nga omwaka ebiseera byatulakawo n'abaana bibitono inayiya. Yeah. Okitegedde ekyo? Kati maama ono yabeera mu baana. Lwakubanga tuli mu mulembe ate n'abakazi nabo bafuuse nga basajja. Kati abaana ne beekuza. Abaana ne kati ogwo nagwo musiiba. Abaana ne beekuza ogwo nagwo musiiba. So ongambye ntunuulire? Maama tutune eddiini ya omusajja ne waaba n'eddiini ng'ekoona ku ggulu. Ng'engoye ziri waggulu, kirevu, kitambaala, wampisa asoma ejjuzu 10 buli lunaku, ayina omuswaki, asenya emirundi 6, asaddaaka. Musajja alina empisa, alina eddiini, obuntu bulamu. Naye nga mukazi we talina ddiini, agaamako ogira ogaleka okuwasaamu. Agaamaka ogira ogaleka okugawasaamu. Okay. Agaamako ogira ogakola ki? Gesonyiwe. Naye bwe kibanga omukazi munnaddiini, wampisa eddiini kitegeeza kubanga eddiini mpisa. Okitegeera? Ne bw'oba osaala nga tokola shiriki nga toyina mpisa toyina ddiini. Omukazi wabanga munnaddiini takola shiriki asaala eswalezi. Mukyala wampisa wansa. Baawe ne waabanga obusiraamu munafunafu ng'eswala zisaalira waka nga munafu mu ddiini, oyo omukyala twala. Oyo kigalo. Abantu bonna abakaaba, abantu bonna abafunye ebizibu mu bufumbo bwabwe, ddayo kko baddeyo beetegereze bamaama b'abakyala baabwe. Baddeyo beetegereze bamaama b'abakyala baabwe. Ng'oli eyo otulaba ogamba omukazi akuliisa akakanja tomutegeere. Weetegereze nnyo nnyazaalawo. Sooka okubeera advance. Maama wo kubanga nnyazaala omukazi akuzaalira mukyalawo aba maama wo. Okitegedde ekyo? Nnyazaalawo yaani akuzaalira omukyala. Kyova olaba obusiraamu bukugamba tokkirizibwa mumuwasa. Era akuzira okumuwasa. Kitegeeza osobola omukwata mu ngalo. Nga bw'okwata mu ngalo za maama wo. Osobola omuwa haaga kubanga maama wo. Okitegedde? Tugende maaso. Weegendereze. Buli w'oba onoonya omukyala maama we. Ate bwe kibanga amaka baayawukana, tekiri haraamu tokkirizibwa muwasa, ne bw'omuwasa olina okugumiikiriza ebinaddirira. Firimu weeri. Oteekeddwa kugumiikiriza. Kiddemu. Bw'onoomuwasa ali wena omukyala nga maama we tali maka, bw'oba osazeewo okuyingira mu kintu olina okugumiikiriza. Firimu gyeri. Kati kankubuulire, abakyala ye muntu ng'oyogereza omwana omuwala, jjukira agenda omukuwa abataata. Maama baayawukana. Ffe situtunulidde ensonga ki ekyabaawula ebyo birala. Kimanyi maama waba talina ddiini asobola okuluma ku paasi n'agamba nti omukolo tufune tuguteeka naye tuguteeka wa musajja oyo. Era n'omuwala ekyomuwala kiyinza omulemesa n'agamba anze omukolo nedda. Nze omukolo nedda. Naye abakyala ate abayina eddiini nga ddala omusajja yali omukyamu, imma alabika okuba yali mushiriku, yayita mulabirira, yayita kola ki? Wallahi omukyala atuuka n'agamba nedda kituufu nze naye mwalabye taata w'omwana ono. Olaba abakyala abanaddiini ab'empisa wadde ebyaffe byaliwo naye ayina kitaawe. Okay.
kati be abakyala banaddiini naye abakyala abasinga obungi kati twegendereze nnyo abakyala bw'oba owasa weegendereze nnyo bamaama b'abaana nyazaalawo weegendereze nnyo nyazaalawo anti buli kimu yamugamba era amaka bagafumba mwaba tokkiriza kugattako tokkiriza amupikamu ebigambo nyazaala talina ddiini abatalina tokkiriza kati nga tannakuzimbira aboola abamu baba bagumiikiriza dde omusula mu nyumba ya mutolo naye nga tannakuzimbira maama yapika amupika amuteekamu ebigambo kati ye maama agenda ne yeerabira nti ali myaka 65 okitegeera abuzayo akaseera katinya kati ye ekimujjira mu birowoozo nti kati yagenda nalowooza mbu nno ne muwala we naye ali myaka 5 neerabira nti nno omwana omuwala bakyezimba maama yapika yamupika nga takuzimbira era basudde nnyo bawala baabwe mu buzibu banyazaala basudde nnyo abaana bo bagenda ne balowooza nti abaana be babalumirirwa kumbe waliwo ebintu ebimu buli muntu Allah jalla jo yamuwa paati ye ayina rooro buli omu ayina script kwatambulira olaba omukyala ayina rooro ye mumaka kulera lubuto kuzaala mwana kuteekateeka waka eyo sayansi mukazi yamulina wa amma eno waggulu ateekeddwa okubeera ennyo nga abuulira abaana abawala ate ateekeddwa kuba taata kubanga taata yamanyi abasajja biki be batamwa ku bakazi nti afuna ebiseera ebisinga batapinga saidi z'abamama baabwe kubanga omwana omuwala aseera na nnyina omwana omuwala aseera na nnyina olugero lw'Abaganda ate era zembeera zaabwe kizibu nnyo okusanga abaana bawala nga bali ku saidi y'abataata naddala nga abantu bayawukana weyabayo ekyo si kibi naye wabula mu abaana fesi tugenda kwogera bantu bye bakola wabula we advise you nti obusiramu bugamba kino abaana buli wabaawo entalo wakati w'abakitammwe ne bannyammwe temuyingira mu ntalo ezo mmwe musale amagezi bantu bano bagatta maama waaba ayina ebigambo byayogera ng'avuma kitammwe amwogerako ebigambo ebinene yabyogeranga mukazi we si kya mu buntu ate mmwe kubisitula kubigamba ate taata mugenda kwongera obukyayi taata waaba ayina ebigambo byayogedde ku nnyammwe abyogeranga buli omu yali abekubwererwa muna ate si kirungi kubisitula kubitwala erinnyamwe kati kitegeeza mwongera bukyayi tosaidinga kubanga bonna bakadde bo family ekize sirina kwe nzigendeko mpola naye nga tekigandibwa mu busiraamu naye bw'okiyingira ebinaddirira onenyanga mwoyo gwo esooka ye family nga maama si munnaddiini gendayo firimu yonna gyeggwera nga maama si munnaddiini family ey'okubiri nga maama yayawukana ne bbaawe mu nsonga ezitategeerekeka kyegambye nti gumira okitegere kyegamba nti abasajja abasinga bagenda ne bajja eno ne batusumbuwa nga bafunye obuzibu ne bakazi baabwe naye ng'obuzibu buva ku bo nga tonnasumbuwa bawalimu omukazi gwe wawasa mukazi kikaaki oli musajja muganda ogenze emumbaso gyeyo omukazi atuyagala afukamire talina mpisa atakola bwenze tamanyi kusaanika ttooke ewaabwe tebabimanyiira okitegeera kati olina okumanya ekika ky'omukazi kyoleeta ofunye omukazi alina PhD
ate omugamba mbu atatule ewaka omanyi kati obusiramu butugamba wakaruna fi buyuti kunna kituufu gwe naawe olimba eyo aya toyagala giteeka mu nkola oba kubanga ali oyagala giteeka mu nkola gye bali ba housewives so no tu olimba ofunye member wa parliament ofunye MP oyagala atatule ewaka ate ogamba MP simanya temugenda murare simanya ofunye MP wa NRM baba yise ekyankwanzi you knew ate kakati mugenda biko ninze sagala toyagala toyotia okitegedde kyovola aba mu busiraamu ba MP kirungi bawaseba MP bannaabwe ya okubeera nga waliwo kafaa levels ekyo abantu bakibuza n'ekyo kikulu era abantu bafunye nnyo ebizibu kubanga levels size ezimu omusajja tamanyi kuwandiika tamanyi kwogera luzungu atayagala mukazi asomye nnyo tojja mmusobola njagala nange nfune kwasomye ebikozi bitatu tojja mmusobola yanfune ku muzungu tojja kusobola tojja kusobola tojja omukazi asomye nnyo nga ggwe tewasoma kanfune ku munyarwanda ebyo ate birala olina okugumiikiriza era nabo embeera zaabwe kubanga buli kalica erina embeera zaayo n'obutonde bwayo abanyarwanda batembeera ku zimu ezaabwe omukazi yaba afuga ewaka era abaana bategeera nnyo ebukojja okusinga ekika kyabwe kati ebyo bigumira nze kati nno kankubulire abanyarwanda bonna abasinga obungi abaana baabwe boogera olunyarwanda ne bwaba yawofumbira omusajja kubanga abanyarwanda bafumbira abasajja abaganda naye alwana nnyo abaana balina okuyiga olunyarwanda era gyokyegendereze abaana bano batukane ku extent nga bamanyi nnyo bakojja ebukojja n'okusinga ekika kye genda ezo realities kati ekitali kibi ne kati bunafu bwa musajja kubanga yono omukazi ye naye alina kusala magezi alina ensonga lwaki akikola bw'atyo asikaza wuwe nti nikesi bw'oba ofudde ebintu bino olw'okuba abaana bano era njagala wegendeza omusajja ne waba taweerera baana nga yawasa omukazi omunyarwanda ebukojja bo babeererawo omwana waabona omuwala olwo oluganda balulina naye ate abantu ba famire aboona omusajja mukola ensobi bwe kibanga ono omusajja ne bambi alemeddwa ino wasikaddemu baana mumuyambeko mumuweerere ku baana lwaki abaana bano senga balivaamu ate tusuubira bajja kuvaamu tebagenda kutegeera mmwe awo olinga ngamba nti buli omu awase mu kabira yaate kyekisinga obulungi naye oba wasize eri gumiikiriza si kibi naye ebifubutukayo bigumire naye ate oba ofunyeyo mu kabira kyekisinga obulungi lwaki anti embeera zezimu ebijja oba obisuubira ebijja kubanga zembeera zokuliddemu nti mpasiza mu nalubega muganda ebijja ekirala ebimu ku ebyo nti mwongera okunyweza kabira zammwe wealth-wise socially economically emaali eddamu mmwe kati buli we mukijjawo kitegeeza Nsubuga jagenda ebukiga olwo emaali agituttewa abasomali kye bakola ati basobola abali bagagga n'abawarabu family ziba z'amaanyi ne wano ebika byonna byanafuwa omusajja nga Kabugo n'agula malaya n'agitwala mu Loogi malaya eba yeeyambula endagamuntu ne bwa nkuliko nassali Kabugo ayinza kugamba ayambala oli mwannyinaze ayinza oga nti noyambala Kabugo tayambala ayinza omugamba nammwe mulimba mutandika okweteeka nk'obupande n'amanya gammwe kati gwe nassali nzeka njagala faru njagala gwaba abawuliriza njagala ayinza okugamba nti ayambale nga Kabugo aguze omunyama malaya batuuse mu Loogi nassali Kabugo jjukira ebyabasajja teri kwejjako bingi
saati erina mpale ng'omusajja gwalinze mukazi agira bwati ayinza n'okusokako mu kiwe kati mukweteekateeka wano national id neegwa katolaba gundi speaker right honorable speaker Anita Amongi ne Magogo Haji engineer Moses Magogo oba Hashim Magogo oyo no musiramu Magogo ya Hashim Haji kati kapa yo giraba echoka lwa abantu abagama ne bagama nti nno kati ono ate musira amawulire ge tulina speak ono yasiramuka yatola shahada fe tuyingira mu bulamu bw'abantu kubanga teri seeka asobola kuwa musiramu natali muki musiramu ate baba owa kati abantu lwaki ate babuuza lwaki anti ngabe omanya abantu Anita agoma omuntu asobola okubeera ne kati Anita Amongi bw'aba ataasiramuse kale bino bye biri basics naddala ngwa shiriki ogenda mu kanisa ebyabivaako natandika okusala ne furu ati amatabi atajja kweyisanga gwe muntu aliro kubanga speaker she's a speaker speaker eri bungereze mulaba njagala ombulire nga speaker bukedde kyanaga muno kati linya Anita alijjeko afuse Aisha ay gozanya mwine ebintu emunenyeza abantu kakati speaker musoke muleke gwe kino kuvunanyizibwako speaker ono muteke mu dduwa ay Allah munyoreze abantu bagalambo erinya alijjeko ebyo birala byo tebibakwatako abantu bangi bali e Bulaya bali mu America ng'omusajja ejje musiringa musiramu kati amanya just kabonero naye si nsonga ekira abantu bangi abasiramuka nenga mu biwandiiko bimasigala mu Irene nenga she's a very very practicing Muslim nenga Irene Irene kakati Anita Amongi mweche mulina okumanya mulino kitwala nti omusiramu tokkizibwa kwa satali muki musiramu era musobole kubanga level size ezimu ye Christmas bwe netuuka ajja kujijaguza ate gwe tojijaguza olaye mugendo kubagana buli kaseera ajja kutuuka kaseera agamba bana tubazadde ne kamba twaliko babatize ate gwe kakati kyovala obusiramu bugamba otekedwa kwasa musiramu muki munno bwagana olaba abasiramu betuwasizza abasiramu nga bazalibwa mu busiramu asomedde masomero ga busiramu yatayagala kunaba janaba kati oleese omuntu omupapatikako ebintu kakati nti mumbeere fanna bweti nti ekyo tekikiri naye kakati omuntu akkirizibwa okusiramuka era bangi abasiramuse ne babeera batuufu abakazi bangi nga basiramuse ng'omusajja yamusiramula wallahi nga imani gye balina temanyina naye kiri risike okolaki osiramula abasinga tebasiramuka abaze kolaki ogo osiramuka kw'omusalo kwasiri tebasiramuka 98%. Kyetwagadde okugira nti fe kyetumanyi fe twala kiri kungulu nti speaker yasiramuka kubanga Alhaji Moses Magogo Hashim yorede muki kyoya ngamba haki yakubiri haki Adolo mukazi ayinza okujanga namba 3 naye nga ate namba emu speaker w'eggwanga akeyo kati nno gwina kyotonnamanyi president we Tanzania yali namba 3 oyo mukyala ye namba 3 naye kati ebintu biba bikyusa ate seba abasajja bateeba ensi eno sebo omuntu kyovora bakyotasobola kulonda eddiini nebino ebintu sebo omusajja asobola okulonda ekyapa mmannya ge kuba kati oyo omukazi bamwasanga nambezi bawe ne bajjanga bagira ne bukeere enkyawo Magufuli agize bamwadde Magufuli afudde nga teri kuddamu kulonda amateeka gagamba vice president yafuuka president
laba namba awo no bikyuse era bakyala bajja mwina kwesibeezi kubanga ebbiri tezikola ki nawe nayo bagga omusajja his excellence akuyise halo kati abakazi abajja abeevumya nti ovuma mujjawo wuuyo naye ate omukazi kyolina okugira kuguma ate kuwa bbaawo magezi leeta ssente nawe okulaakula n'obujja omanyi olwo utakola waliwo yambuuzizza nti omukazi bw'azimba ennyumba nge aba ategeeza kigojje ng'ewuwe oba anti kati atuddeyo ku kiri osobola okuba n'amaka moosuza omukazi nga wagamuzimbira ye ng'alina kase n'azimba amakaage ky'olina okumanya ag'amaka g'azimbye sigammwe babiri ate sigago gage era tegali paati ku bya bugagga byo ensonga zino wammanga omugamba nze munnaaye ekisaanyi kyange nze olina kujjamu eno ennyumba gye nakola ki gye nakuzimbira bwe ŋŋenda eri olyoka ogende wali naye bwe kiba kigaanye n'ogamba kale nja kujjanga eyo toyina kuwaayo nnyo mateeka omukazi ono gwewaako amateeka kubanga wo talina kuleetamu basajja naye ennyumba yiye kyegambye tuddeyo ku kiri olina okuguma era n'okulagira tekuba nnyo kw'amaanyi bintu biba byakuteesa nakusaba ntya badde nsaba right honorable olina mikwano gyo osazeewo okola akabaga nogamba tugende mu nnyumba ya mukyala wange musabe tomala galeeta toleeta kabaga dduwa toleeta kubanga era tekigaana nga alhaji inginiya Moses Magogo kati nga speaker we yeebazizza Katonda n'agamba ye naffe siraamu n'ayita baseeka be basabireko ku dduwa kati ate ayina mugamba kati kano ka statement kajja ddi ebibyo byange n'ebibyo byange ebiriwa biki waliwo enjogera nga mu busiraamu tezikola ebiriwa ebibyo byange n'ebyange bibyo statement ekola ddi birala si ku bintu bya mukazi ekyo kiri ku musajja ebyobugagga byo bya mukyalawo kubanga oteekeddwa mulabirira ne waba era sebo speaker omulaba engeri gyali haki namba 2 kubanga inginiya gi Moses alina naye ku ssente n'agamba ezakameeza nze sinagamba nti nonzaagala ekyo kiri automatic ate leero naawe kunyigiriza ki oli yatugabira yabakola ki yazitugabira kati ezagabira nti mulabirire jasi azibagabira naye era sizize sente yamwe wa musolo kati omukazi seeka bwe mpasa omukazi owange n'afuna ku ttooke n'azimba ennyumba ye esinga eno gye tubaddemu akkirizibwa okgenda mu nnyumba ye n'abeeranga eyo omukazi gwe nawasa akkirizibwa anti kasita agenda ye takweyambuludde kitegeeza olw'amayinja gagenze gakendeerako anti amayinja gagenze gakendeerako ebiwawaatiro kyoba si kirungi kutambulira nnyo mu motoka ya mukazi tambulira ku bodaboda omukazi muleka avuga emmotoka ye tojja kuvuga ndiima gy'atayagala
era waddembe okugamba kubanga ekyo kidduka ki kati ate buli kaseera n'ogumiikiriza okukukyunga anedda tupakinga nedda era osobola omutwala ng'olina abakazi aba babiri ng'omu abeera bombo ye mugagga oba abeera mukono n'osooka n'omutwalako mu mmotoka ye mukyala mukulu mukyala mukulu ye mugagga oba kale namba 2 gwofunye gwe tolina mmotoka n'osooka n'omutwalako emukono wulira n'omutwalako emukono n'agamba gireke mu paakingi kati anti olina okutuukiza ate ekisanja ekawanda kati ate ofuna etakisi okujjako ng'osuse n'okola olukujjukujju n'omazaawo kando kubanga awo nabo n'okola byayaga n'omugamba dde nsaba n'agamba nayinza ogenda engeri gy'ogenda wamukazi nedda linnya pikipiki era tokolima kitegeeza emmotoka y'omukazi anti siiyo ate naawe era nga bw'okyogedde sikkirizibwa gijjawo mu paakingi ate yiyo ebyaffe kati kankubula ekino ekitono omuganda agamba olaba embegobo w'ekiwempe olaba nga tuli mu nnyumba n'ofuluma tokkizibwa kwambala ngatto zitali zzo wadde siripa waloza abaana bo tokwata ku kintu kya muntu nga takikuwadde kati bwe kibanga akakantu akatono motoka y'omukazi abasajja abasinga bakola obulyaza amaanyi avuga emmotoka y'omukazi n'agikaddiya alowooza ye si busiza mmwe bw'obadde ow'amateeka bw'olagira omukazi ng'ennyumba yiyo gwagisasula gwamulabira buli kimu bizigo sijjo ow'amateeka omukazi yezimbidde go bikyuka si bikyukamu bikyukira ddala okitegedde oba kyegamba kitegedde kyova olaba omukazi waaba akola mu kampani yo oteekeddwa tugamba alimu ng'ani mukozi musasule nti si mukozi ayinamu shares meka 20% basi bw'oliba ofudde shares zisooke zivemu 20% then 80% yebeegabanyizibwa abaana naye ate kwaliko 80%. Okitegedde? Naye era abakyala tubagamba oba olina ssente nga bbawo talina okuzimba emizikiti n'okukolawa wallahi ekisinga obulungi ssente ate kuziteeka mu bbaawo ye sodaka esinga obulungi. We muteekamu atadduke oyagamba nkuteekemu ate ofune nkuteekamu zo investing eri ebyo ate birala ebyo birala aba akoze bubi tannaba kutuuka kuwasa baba bakyakuteekamu tesi ssente gwe bateekamu tonnatuuka kuwasa ssente zo ze bakuteekamu kulaakulana otandika okulabiriraani mukyala woono kati bw'onoomala okumulabirira omuzimbidde awo osobola omukazi naye nga bambi mubawe okukola investment nga tagambye ku bbaawe naye nga bali mu bufumbo obutukuvu kikkirizibwa kanaye nga nkubuza ekibuuzo amugambako ngaani amugambako ngaani nze bbaawo nga bbaawo ebyo ate birala bw'oba wafuna omukazi nga musuubuzi we China asutava ku nnyonyi waliwo bamuyambako China okumugirira ebintu tutubuuza nnyo nti kakati mwe muli beeru ate waliwo omwana omudinke be tutubuuza okitegedde ebyo byonna byonna ali obisuubira bwe kiba nga omukazi akola nga bw'agenda wamufuna akola omusaala gyagufunira omanyiiyo ajja gukulage kati akizibwa kola investment ze anti wakimanya kye nagambye tuddayo ku kiri olina okugumira ebinaddirira lwaki agamba oba kubanga bye wali tobyagala abakyala gye bali
Size yo level yo. So abazimbe za kedize to tobuuza nti nga tongamba lwaki. Funa bosobola okugamba. Funa webale nnyo oyogedde ekintu ekituufu. Kuba gye bali. Ate kino kankikubuulire. Tuli ekintu kye twayoge nga we bateeka ku mutwe gwa Bukedde nti obwenzi bususe mu akeedi. Bususe. Buli yenna alina omukazi. Kino tukiddamu. Kiddemu. Buli yenna alina omukyala. Nga mwawula emirimu. Alina gy'akola wala nawe alina gy'akola wala. Ebintu byonna ebinaabeerawo bigumiikirize. Ekyobo bwe wakyagala. Abantu bakoowu. Omugagga bulijjo yeeyisiza bubi ku bantu. Abantu baagaanyi yafumbye ennyama n'afumba pirawo yagambye abajja kujja. Abantu baagaanyi. Bajja kola ki? Bo bajja kujja. Ensi bwetyo wetuuse. Mugagga w'omu Kampala. Wamutegedde? Ab'ebitiibwa abakkiriza. Kino njagala nkibabuulire Faruku. Nze nange neegamba omwoyo gwange na buli muntu. Mu mbeera zonna z'olimu kulembezanga nnyo okweyisa obulungi. Kikulu. Enneeyisaayo n'abantu. Mu nsi muno teri yeemalira, buli muntu yeetaaga munne. Kyola President Museveni ku ssente z'alina bamurankize nga namba 2 mu nsi yonna, mu Afrika yonna. Simba President mu Afrika yonna. Asinga obugagga ali namba ezi. Namba 2. Naye awamu n'ekyo naye abantu abeetaaga. Teri atalina mugaso. Teri atalina mugaso. Ni abantu bangi tebalina mpisa. Bamulabudde. Olaba ffe mu Busiraamu. Neiba wadde Musiraamu wadde si Musiraamu olina okwegendereza. Kyovola mu Busiraamu empisa. Kikulu. Enneeyisa waliwo abantu ye bw'aba alina w'atuuse. Allah alina ensonga lwaki akutaddaawo. Alina ensonga lwaki mwana tannabawa. Tokudaala todduula. Omusajja oyo omusajja mundeeba. Yali musaidize ng'ogengeka. Alina ssente. Agira bw'ati atuuka mu bantu endabirwamu ayambusa. Abadde azambusa. Abantu ku kyalo we bafiira tagenda alaba alina ssente. Takubagiza takola ki. Allah yamugerera n'afiirwa. Bw'afiirwa yamugamba naye engeri gy'obadde toziika abantu nga omusajja wo taziika. Omusajja wo talambula, omusajja wo tabuuza. Nti onamugamba nedda abantu gwe fumba mukyere. Nagamba wamma. Afumbe esepiki ennene ezi mukyere basimati. Nasaana ente ezi. Bajja gulya abantu kulya. Abantu beegatta okumanya abantu balina empisa ne bagamba affe tujja mulekera nga ffe abadde atulekeera. Tugende tumukubagize tuveeyo. N'emmere tetulya nti munene bagenda okumukubagiza bonna baateesezza. Bamala omukubagiza kati ne bava. Ayi munnaye mmere agamba nedda tujja kuyatwa kusi. Mmere si yetuleese. Emmere si esepiki zonna 3. Nazisigaza. Yatandika okubuuza. Yatandise? Kati ab'ebitiibwa buli wantu wonna wooli empisa. Oba olina oba tolina. Oba olina oba tolina. Ate w'oba mwavu. Ate kiyitirira. Kubanga abamu ku bantu Allah batagenda kutunulako. Batagenda kwogera nabo. Batagenda kutukuza. Abantu bali ba mirundi egi. Mulimu omwavu eyeekuluntaza. Tolina ate okolibwe. Ogwo mulimu sijja gukola. Ebintu bye byakuyiiya ku Kyeyo. Oyise mu kadinisa. Allah akutuusizza bwe guba ng'omulimu si gwa haramu. Bagamba ogende mu lujja lw'omuntu nedda nze nina diguli 2 siyonja mu lujja. Ng'oggyeko egya haramu n'essebo omulimu gwonna ogutali teweekanasa. Sikola mbakadde. Olimu na lwaki? Nasoma. Ebyo tonyumya. Omwavu eyeekuluntaza. Muganda wakuyamba. Akuteekamu ate akutuma nedda. Lwaki ontuma? Olw'okuba tuli baavu. Ebibawo mu famire. Abantu bakikozesa nnyo ekyo. Bibawo ebyo mu famire batuuse
family badde n'omukolo bano bapangisiza tenti baguze ebyokunywa bano mmere omusajja bamugamba mugende muleta amazzi agenda ayomba ero akuba basinga batujogolo kwati tulina sente teri akujoga kali bali abasinza ozomukyere babagenda ku mazzi ebintu byakuyambagana kale nedda amazzi togenda kalete ensawo y'omukyere ate sina katigenda ku luzzi n'ensawo y'omukyere ya senku n'enku tayagala zaasa akati tolaba kati tujja kuba benkanya kuddira ate musajja muntu abadde mu diaspora apangisiza tenti aguze ensawo z'omukyere ate agende ku luzzi tekisoboka goba mu family obwo obwami obutwale tokolima singa mpisamu amaaso Namulabudde batugenda kuba tuli baavu kati woberedde omuzibu nga tolina kyovola ba sente Mungu akyazikumi ojja tufuukira ekyawa kyovola ba buli muntu embeera gyalimu awo woli Allah wayagala obeere era teri muntu ali mu mbeera zo abantu bagenda bango omuntu balanagenda ba ng'omusajja ayisayo emotoka ennene naga maama baana abo kale watuddawo ndina ate bakulimba oli muzizo nze embeera gy'olimu Allah gyayagala okole ki we buli keerenca n'ayagala ogiveemu ajja gikujjamu kati bw'oba togyagala ni gw'oyagala abeeremu embeera gy'otayagala okitegeera kye gamba kati ithan okweyisa obulungi abantu mu diaspora bannammwe bazze woba tomuyambye bannammwe abazze toyogera bingi bw'oba tomuyambye toyogera bingi wano wajja balema wano wazibu toyogera bingi yerese toyogera bingi kubanga naawe wooli si waweera ettaka lya Allah teweekiika mu aruzaako z'abantu teweekiika mu riziki ya muntu si gwe kalabaalaba naye abantu bangi wallahi babonaabona bali mu Uganda babonaabona naye nga bannaabwe ku byeyo gye baali babasekeeterera golooza oli bulungi essaawa yonna Allah agenda kukukwata munno ng'akaaba yakomawo alaajana abonaabona naye nga gwe wafuuka ensonga emudipotingisa abakyala omusajja azze mbadde mu mukwano woluka akoze kakunyiiza kale nyiige bina ntonyiga kutuuka kumudipotingisa wano oyinza okuba onyiize naye ng'olina empeera z'ofuna endala akasente ate kabadde akola ayinza okuba alina abaana be baalabirira alabirira maama kale Allah anaakubala ku ekyo anaakubala ku ekyo kubanga bw'onookola bw'otyo jjukira nawe ozadde abaana abalenzi tomanyi embeera zino abazitya jjukira ogambe omusajja ono gwe njagala okudipotingisa bamudipotinge omusajja ono gwe njagala okutwala ku kyalo sapooti akasente kano nkamuggyemu ate maama we ayina maama we mulwadde wa sukali yeetaaga empeke buli kaseera afuuse omuddu afuuse ng'akolerera gwe indirectly ali mu kkomera kubanga atya okumusiba n'okumuzza era maama buli kaseera namuga munne maama ebintu byazibuwala era aweereza maama eyayalabira maama we eyayalabira kitaawe famire eyimiridde ku ye takyabaweerera ogamba ajja kunda bajja kukitegeera ebintu bino erudda byetaagamu ekisa n'okusonyiwa naffe ffennyini Faruku teri atali nze kennyini ndi musobya bwe kibanga omusajja akusobezza nga alina byakoze musonyiwe tutambule nawe ojja kwetaaga okwegayirira Allah omugamba yi Allah nasobya bino nsonyiwa wallahi nga Allah takukyakusonyiwa sonyiwa tutambule ensi bwetyo bimeka byokoze Allah nino omusajja ne bamudipotinga ne bamusuula entebe nga zze kubanga deportation webakwata bweki tebagamba nti nate nzireeko ewaka laba maama abaali awo agenda okulira mutabani we bamaama bangi oba muwala we bamaama bangi bafunye pressure aka omwana badde atulabirira naye kale wadde omusajja akunyizizza naye kale gamba ekyo empapula kanzimulekere ku lwa Allah kamute kale mute naye ajja kusasula ate kyoba okoze olw'okuba yakulyaza amaanyizza naye kati gwe ate okubye n'okuba nnyo oyiseewo okubye n'okuba nnyo oyiseewo ye muntu n'asanga mukazi we ng'omusajja amulika amwendako n'abakwata ate natta omusajja oyiseewo
kubanga nawo obusiramu bugamba tukutta. Okay, seka tumalirize. Oba kitegedde ensonga yo etegereke. Kitegedde bulungi. Even tusaballa jalla jalaluhu abantu babeere gundi. Tubeere ab'ekisa, tubeere bampisa, tubeere abantu abakkakkamu. Buli Allah wakusitula n'obaako wootuuse ate yongera kwekkakkanya. Abantu ebikomera babiggalira ddala mwaka ku mwaka. Bajja biggula ekyatumina ate tebakiggula. Ojja kunoonya ng'okiggudde. Masembe wange yangamba gate yayagala ebeere nzigule mwaka ku mwaka. Zibaraka lwakuba nti tuzigala n'ababbi nabo bangi. Lwakuba yangamba emisana. Mwaka ku mwaka. Anti ze baraka abantu abaliisa abantu ebijjulo. Bayingire buyingizi. Abantu anti nedda oteekawo just your limiting ne kugamba. Baaka akaseera. Geti jemmanye yabase bagala nayo teggalawo. Engeri gye balinamu omuzikiti awo. Baaka akaseera. Baggalawo. Woliisa ku bantu ebijjulo. Negwe n'olya wekka. Togaba ku riziki. Bawulira vumbe lyokka. Bawulira vumbe. Kasasiro we musuule ennyama. Togaba ku we musuule ennyama. We musuule emigaati. Togaba ku riziki. Mantooke ne gengera. Bugenda kkeere nkyo riziki gy'otagaba. Nga tokyagikomba kolya oli kundiri. Riziki eno Allah agikuwadde ogigabeko. Era banne tusaba Allah jalla jalalu baganda baffe mwenna abagaba ku riziki. Beebale nnyo. Mwebali wano abantu abagaba ku riziki. Muwe ku baneiba bannaye. Mwe ku bantu mikwano gyammwe. Abantu bakanya twebaza bwebaza seeka mwe bali kusomesa seeka barakallahu fiikum seeka jazakallahu khair seeka barakallahu fiikum seeka kino seeka barakallahu fiikum. Omuntu n'abeeraawo n'akuseeka nga tokwata simu seeka akira yagigula. Anti agamba musavinga gwanga temusavinga bantu basasula. Naawe nno gyokola ndaba naawe omulimu gw'okola savinga eggwanga oyonja abakadde zo nazo mulimu empeera. Ate omusalo oyagala gwaki? Nedda yonja omukadde. Yonja omukadde kubanga bw'oyamba omukadde Allah akusa naawe akuggyako ebizi. Tosasulwa. Tosasulwa. Olinde empeera. Kubanga mukadde teyeesobola. Nagamba irimu ya Katonda mwina gituweera for free. For free. Nedda. Era ebigambo byokka byokka nze byensomesa teryasobola bisasula. Nemimbabil hadaya mu ngeri y'ebirabo. Okitegedde? Mu ngeri y'ebiki? Y'ebirabo. Bwe kinaabeera bwe kityo nti naffe bakyala baffe tobanyumiza. Nti irimu yoyeda alina okulabirirwa. Kati gwe tosasula irimu eno. Wabula ebyandibulankanyizza seeko ono gwe byoteekamu ssente. Seeka asobole okujja okusomesa ensi. Atebenkere. Buli waata atebenkere tagenda bawa services. Lwakuba obudde bugenze naye South Africa eyo waliyo ebikwekwete ebigenda mu maaso baganda baffe tubasasiddeko. Poliisi yalonchinze ebikwekwete by'okukwata abatalina mpapula biki basimanya abarepinga abantu ababba amamotoka abakola ki bakutta abantu bangi. So tusaba Allah jalla jalaluhu baganda baffe bali South Africa ekisooka tetusobola kugamba mbuno wabula abatalina bo mpapula tusaba Allah abakuume kuba muri kupapula za temutambula nnyo. Naye tusaba Allah jalla jalaluhu abakuume. Naye ate mu ababba abantu just mulina kubivaako ne mwetereeza. Mwabakwata ate abakazi tesobola gamba nti nate Allah abakole ki abasasire. Mwabakyusakyusa amaloboozi abateeja olina omuteeja ne mukola ki abo bo mwe mwetereeze mukole tauba. Naye mwafuna ekyokulya. Ebyo birala naawe birala nti n'omutemu naye tugenda mumuta. So abo category endala. Category naye bana batalina mpapula obadde okola mirimu gyoweeya nedda tusaba Allah jalla jalaluhu ekisooka kubanga muli ku visa ya Allah bane baganda baffe. Naye nammwe abakyakola nga mukyali balamu omukisa weeguli mukole tauba. Tusaba Allah jalla jalaluhu abasonyiwe muve ku bintu ebyo. Ne tusaba Allah jalla jalaluhu aleme kubazza kubanga n'okuzza eno ate poliisi ya South Africa ekoleta. Allahu akbar. Bazibu nnyo nnyo bazinga ku baffe poliisi ya South Africa kyerina nti no kale ey'amateeka etesobola nayo kya abaffe baveeko. Tumalirize Desemba umura Desemba inshallah utaala biidillah mwewandise obeera ddala eri ku base. Ku base kwennyini. Hotel Kiria
then ne mu Ramadan umra enamba zo bazifuna bati then ne mu hijja enamba 0708 okay 0708 yeah 80 80 54 54 11 11 0708 708 80 80 54 54 11 11 umra insha Allah taala bannaye barakallahu lakum saballa jalla jalaluhu abakume ateke mu baraka tusaba ne Faruko nalla jalla jalaluhu amutusasiye amutasa bale bamanyine batamanyi tusaba masembe muganda falla jalla jamu omukyala omulongoofu all right amina kubanga nze okumulaba kwe mulaba aggumidde ebbanga lye mulabidde yakyuka waali batumale teekayo kafaananyike abantu balabe gwe twogerako abantu bakyagira nze nina abali mu inbox yange bakuba kyalina mbagamba nsumula omusajja mugenda baalwoke nnina nga atadde ekifuba ati tukateekeyo balabe omuntu gwe twogerako kati olwo abo bagenda kuba tebajja mu bufumbo bajja kujja ku birala mwebale nnyo mwebale ddala tulabagane next time